newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna. Bandigwa 1000 ku ludda lwange olwa kkono n'olwa ddyo, naye ankwata n'omukono gwe ogwa ddyo, newankubadde nga ngwa sirisuulirwa ddala mu bunnya. Tubeebaza mwenna abateeka mu nkola ebigambo bino. Ku ntandikwa byali byo ne bisesetuka mpola ne bimuliraana ne bifuuka ye. Ebintu byonna byatondebwa okuyita mu byo. Kale ensi erisaanawo n'ebintu bingi biriggwaawo, naye byo tebirisiimuuka yadde ennukuta emu bweti. Kyetuva twongera okwogera gye muli nga tulowooza nti n'abalina amatu agatawulira gasobole okuwuliriza bategeere. Kyetuva tujja gye muli okubasaba n'okubajjukiza kyobuvunaanyizibwa okusitula obulamu bwo, si bwange oba mukaddewo oba oyo akuliraanye, wabula bubwo gwe ng'omuntu. Kyetuva tujja nga tusomesa nga tugamba nti amaanyi tegali mu binene, amaanyi gali mu buntu obutono obunyoomebwa oba obutunuulirwa okuba nga tebulina makulu bwe busobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu. Kyetuva twongera okubasaba nti tosimba kalitunsi gw'oyagala kulyako, simba omuvule kuba guli gwe wasalamu embaawo, si gwe wagusimba, waliwo eyalengera. Ekisiikirize ekyo kye wayimiriddemu jjo ng'omusana gwememula, omuti ogwo si gwe wagusimba. Kye tugamba kye kiriwa okulengeranga ewala ne tujjukira nti ebintu byonna tebitandikira kuffe era tebikoma kuffe, birina gye byatandikira, naffe tusanze bisange. Amazima gali nti naffe tujja kubireka, okubirekera abo abaliddako. Kale tuleme okutunuulira ffe leero, tutunuulire bali abaliddako. Bw'obeera muzadde teweetunuulira wekka, tunuulira ku baana b'ozadde ne bazzukulu bo abamu bootolirabako. Togaana kuyamba, togaana kuyimirirawo. Omwana wo bw'atambula naawe oba otambudde, omwana wo bw'ayimuka naawe oba oyimuse. Kubanga ffenna gye tuyita batubuuza bakadde baffe. Kale togaana kuyimirirawo ku lwa mwana, togaana kuyimirirawo ku lwa bazzukulu bo, kubanga bwe basituka naawe ddala mazima obeera osituse. Olwaleero njagala twongere okwefumiitiriza ku bigambo bino biri mu Genesis 2:4, chapter 2 verse 4. Katonda ng'atonze ensi nga weeri, ng'atonze eggulu lino n'ensi nga weeri, n'obusubisubi bwonna nga weebuli, tewaali bimera yadde ebyali bivuddeyo okukula. Lwaki? Kubanga yagamba yali tannasindika muntu, yali tannasindika nkuba kutonnya ku nsi. Ebyo tebyali tebinnamera kubanga yali tannasindika nkuba kutonnya ku nsi. Lwaki? Kubanga tewaali muntu yali agenda kubirabirira. Yakozesa ekigambo working the ground. Tewaali muntu yali agenda kubirabirira. Era awo wenjagala tutandikire, tutambulire empola. Katonda yagaana okubaako kyakola ku nsi. Yakwata enkulaakulana, yakwata okugenda mu maaso, yakwata okukula, kubanga waaliwo ekizibu. Ekizibu kiki? Tewaali muntu. There was no man. Nabagamba ekigambo man tekitegeeza omusajja ayambadde empale
kigambo kya Luyudaaya, ish ekitegeeza omwoyo. Tewaali muntu yali agenda kulabirira bintu byaba ataddewo. There was no man to cultivate the ground, to work the ground. Kitegeeza ki kino? Kitegeeza ebintu bingi. Ekigambo work, kigambo kitegeeza kuteekateeka na kukwata bulungi, kukozesa bulungi. Work kiva mu kigambo, era abawandiise ebitabo byonna, kafulu w'ebitabo ku management Peter Drucker, nafuwa nti twagala kuwandiika bye tumanyi. Kafulu w'ebitabo ku management bamuyita Peter Drucker. Ebintu bye principles zonna oba ennonoko yasimbuliza ekigambo management yazisimbuliza wano, nti tewali kisobola kugenda mu maaso okujjako nga waliwo management. Okukwata obulungi ebyo ebiriwo n'okubikozesa okubijjamu amakulu. Kyemuva mulaba mu ntandikwa baagamba nti be fruitful. Singa tubadde tukyogedde mu Luganda twaligambye nti bala ebibala, be fruitful. Naye ffenna tukimanyi nti tosobola kubala bibala okujjako nga muggwe mulimu ensigo. Tewasobola kubaawo bibala okujjako nga ensigo yesoose okumera. Ekitegeeza oli bwakugamba nti bala ebibala, emabega w'obwongo bwe aba akimanyi nti already ensigo ogirina. Be fruitful. Bwakugamba be fruitful, ensigo aba yagikuwa. Omuntu asobola kukutuma kyataakuwa. Kale waali tewasobola kubeerawo nkulaakulana okujjako nga waliwo okukwata obulungi omuntu eyalina okuvunaanyizibwa ku ebyo ebyali biteereddwawo. Kino kindaze era kinyongedde okutegeera nti Katonda yennyini asobola okukwata n'akuuma ebintu bye olw'okuba bikwatibbwa bubi, n'abijjayo n'abyeddiza. Asobola okulemesa enkulaakulana kubanga tewali kukozesa ebyo ebiriwo obulungi. Kirabika ayinza n'okugaana okuddamu essaala esabiddwa omuntu akozesa obubi ebyo ebimuweereddwa. Kirabika ayinza n'okugaana okuddamu essaala ey'omuntu atalina nteekateeka y'ebyo byasabira. Kirabika ayinza n'okulemesa essaala ey'oyo atalina nteekateeka ey'ebyo byasabira. Gye kyatandikira kwe kugamba nti omunaku agibweko n'akatono k'alina kaweebwe oyo alina. Newankubadde omulembe gwaffe gwakivunula bubi ne gulowooza nti omwavu agibweko ne k'alina, tebayinza kujja ku mwavu amanyi mukisa gw'alina. Bajja ku mwavu oba omunaku nga n'ekyo ekitono ky'alina ng'omukka gwassa tegulina makulu eri bulamu bwe, nga n'ako akatono akabanja k'alina kwatudde tekalina makulu mu bulamu bwe, kyekava kamuggyibwako n'akatunda n'agulamu boodabooda. Alina ssente ng'amanyi okukozesa ekibanja ekyasooka nga yakikozesa n'afunamu n'ekyokubiri, kyava agula, aweebwa omukisa okufuna ensimbi n'agula. Ekyono omwavu ayagala ebyamangu akitunda agenda avuga boodabooda e Kampala. Eyalina 5 yazisiga ne zizaala, eyalina 10 yazikozesa ne zizaala, era n'azanjula eri mukamaawe. Eyalina emu yagisimira ekinnya n'agikweka kubanga yamanya nti mukamaawe ayagala okukungulira gy'ataasigira. Kyebava bamugamba nti omubuyabuya oyo omusiru omuddu agibweko n'eyeemu gy'alina eweebwa alina 10 kubanga alina 10 yasobola okuzikozesa ne zizaala.
tekyali nti bagimujjako bujja, bagimujjako kubanga yali tasobola kugikozesa. Olwaleero njagala kugamba okukiggumiza, okukiddamu n'okukikkaatiriza nti amaanyi agakyusa obulamu bwo olwaleero wasuze nago, obusobozi obukyusa obulamu bwo otambula nabwo, oli nabwo, byonna bye weetaaga okusobola okuzza obujja obulamu bwo oli nabyo ku ssaawa zino. Ekisinza okukusiba n'okukulemesa mwattu si ddogo nga bw'olowooza. Si butaba na mukisa nga bw'olowooza. Nedda. Si bantu babi. Kutegeera kwo okutandika okukkiririza mu ekyo ky'oli n'okkiriza nti kya muwendo era kya buyinza kisobola okukuwa kyonna ky'oyagala. Okusoomooza okutwolekedde kwe kulowooza nti omulembe gwaffe gutegeera nnyo okusinga abaatusooka. Era wano we njagala okubabuulizamu abampulira, guno omulembe ogusomye ennyo era ogutegedde nnyo gwongeddeko engero mmeka bajjajjaffe baalugera nti omuggo gwa muliraanwa tegugobango. Kale ffe tufunyeeyo lugero ki olwefaananyiriza olwo? Tumanyi naye tetutegeera nnyo, kiri awo, munansonyiwa, nti n'ekyo ekitono kye tuli tetukimanyi. Gye tulikoma obutakitegeera, gye tulikoma nga tetulaba, gye tulikoma okuggwawo. Emyaka 2 okuva kati nina okutya nti wagenda kubeerawo abantu abambadde essuuti enzirugavu gy'emibiri emiddugavu nga boogera Luzungu na Luchina, nga tebamanyi Luganda, tebamanyi Lulugwala, tebamanyi Lukyoli, tebamanyi Lukiga, tebamanyi lulimi lwabwe, naye nga baddugavu bali baboogera Luchina na Luzungu. Kubanga newankubadde enjogera kati amaka mangi agakyalowooza nti omwana okufuwa Oluzungu kwe kutegeera. Kyovula nti n'ennimi zigenda zidibizibwa ababuyabuya nga balowooza nti okwogera ennimi endala y'enkulaakulana. N'embeera zaffe zigenda zidibizibwa nti omwana asobola okubeera n'amannya amazungu 10 nga tasobola kwogera linnya lye erirye limu. Naye Katonda teyayina nsobi bannange, yali tatunudde ebbali okututonda nga tufaanana nga bwe tufaanana n'atuteeka wano we tuli era n'atufuula ekyo kye twali. Amazima ddala ne bino ebiriwo olwaleero bye tutunuulidde omusingi gwonna gwabali, ate ffe tutoolako butoozi mufo ky'okwongerako. Obaka obwo mbuyisaawo wakati mwongere okuzuukuka mmwe abategeddeko, muyambe abalala tusobole okutaasa ebiseera ebirijja. Kiriba kibi nnyo muzzukulu wange okubanga tamanyi lulimi lwenkozesa kati ng'ayogera Luchina na Luzungu. Ennono ez'amaanyi ziri ennono ez'enyooma. Ennono ez'amaanyi ziri ennono ez'enyooma. Amagezi gonna n'okutegeera byalimu ekyo kye twali. Kale oyo n'ekyo kyalina nga takiwadde makulu era nga takiwadde muwendo, kyekiva kifa ne kimuggyibwako. Oyo ategedde kyali n'akiwa amakulu kyava anaayimusibwa. Emmotoka zonna ze tuvuga z'Abajapaani, ebintu bye tusuubula ebisinga by'Abachina, abafunyemu kasente nga wano biganye bajjanjabirwa India, abaana baffe bali mu Bwarabu bakola, ebintu biva mu Europe. Bw'otunuulira abantu abo bonna baategeera kye bali ne bakikozesa ng'omukisa okutondawo enkulaakulana ye yeesaasaanidde ensi. Olwaleero tuli mu bulwadde obwa COVID. N'abasawo abaffe tetusobola nnyo kubawa mukisa kulowooza na kuyiiya, era tulinze ekyo ekinaava mu batufuga Abazungu.
tubaguleko eddagala naye ng'emiti gyonna tugirina wano eddagala lyonna weeriri tetusobola kukkiririza mu abo abasobola okuliteekateeka baliise emitendera egy'enjawulo fe abayigiriziddwa abalowooza ntuli bayivu tulikebere tuliteeketeeke tuggyemu ekisobola okuyamba abantu baffe ku nsimbi entono. Ebyo byonna biva ku ki? Mu program manya kyoli manya omulimu gwo. Tulowooza nti bw'oba totegedde kyoli n'omulimu gwo tosobola kugutegeera. Ebyo byonna biva ku ki? Ye muntu okulemererwa okutegeera kino kyalina olwaleero akikozese akiggyemu omukisa. Kyova olaba nti oyo alina ekitono nga takitegeera kimuggibweko kiweebwa alina ebingi ng'amanyi okubikozesa n'agasa abantu abalala n'agasa n'obulamu bwe. Ekiyumba ky'enkoko kye weetaaga tekiri mu nkoko ziri zoonoonya, kirimu ezebbiri z'oyagala okulya ku mazuukira. Ekiralo ky'ente ky'oyagala tekiri mu ssente zoonoonya kugula nte endala, kirimu obwo obubiri bw'otolabirira obukonzibye. Omukisa gw'onoonya teguli mu ttaka lya mulala, guli mu kibanja ekyo ekiri mu kyalo ekimezeeko ensiko. Awo wootudde mu dduuka lyo mu takisi mw'otudde, singa onoomanya bwe bagikozesa n'ofuna okutegeera n'omanya nti waliwo ekinene ekisinga takisi gy'ovuga ekisinga bodaboda kw'otudde naye n'okozesa bodaboda eno ng'ogiwadde ekitiibwa n'ojjamu kiri ky'onoonya, amazima ojja kutuuka ku ky'oyagala. Lwaki tokituukako? Kubanga towadde mukisa, towadde kitiibwa ekyo ky'olina kati. Twatunuulira ebigendererwa ebiruubirirwa ne tutunuulira ebiteekwa okukolebwa buli mwezi. Ekibuuzo kiri kimu, ekyo ky'olina kati ku ssaawa zino okikozesa otya okiggyemu ky'oyagala? Tewasobola kubaawo kugenda mu maaso okuggyako ng'omuntu ategedde ekyo ky'alina. Tukirabye, yagaana okutonnyesa enkuba ku nsi era tewaali bimeera byonna. Lwaki? Kubanga tewaali muntu yali agenda kubirabirira na kubiteekateeka. There was no man to work the ground. Akabona akategeeza nti tatankulaakulana, tewali kugenda mu maaso okuggyako ng'abantu abasobola okukozesa ekyo kye balina ne bajjamu ekyo ekisinga amakulu. Naye ddala ffe twali badde tulindirira abalala okutulowooleza. Baasooka baabeerawo batya, endwadde zonna zaabaluma baazijjanjaba batya? Baalongoosa abakyala ne bazaala baakikola batya? Ye science kwe twalizimbidde science ono olwaleero asomesebwa abaana nga tutegeera bali baagoberera ki, baakola ki? Baazuula batya nti omululuuza guwonya omusujja? Baazuula batya nti ebbombo osobola okulinywa noona ekifuba? Ani yalowooza? Wabula twalowooza nti buli kyalowoozebwa abantu abo be tuvaamu kyali kibi, ne tulyoka tuddira obulungi bw'obuvumbuzi, obuvumbuzi bwonna obulungi ne tulyoka tubuddira ne tubuwa omusajja gwe tutalabanga nako, ffe gwe tuyita sitaani. Obuvumbuzi ng'olugoye olw'olubugo olukulu, obuvumbuzi obw'ekika ekyawaggulu ng'ekyo ne tulyoka tubugabira enzikiza, kubanga tetusobola kuwa kitiibwa ebyo ebituweereddwa olwaleero. Kyemuva mulaba tetusobola kubiggyamu makulu, kubizimbulukusa bisobole okuvaamu omukisa omunene ogututwala mu maaso. Kale n'ekyo ekitono kye tuli oba kye twali kye kiva kinaafa olwakiri kye tulowooza kye twagala. N'amazima tetuli kulira mu Lungereza, ne bwe tulwogera, ne bwe tulutaputa, ne bwe tulufuuwa, amagezi gali mu lulimi lwo oluzaale n'okutegeera. Okumanya tusobola okufuna mu nnimi zonna, naye okutegeera ebyo bye tuba tufunye ng'okumanya okuva mu nnimi ez'enjawulo nga tumaze okubivuunula ne tubissa mu lwaffe lwe tutegeera, olwo ne tusobola okuyunga n'amagezi okwongera okukakasa bino bye tutegedde tubiggyemu amakulu tubikozesa okutaasa obulamu bw'abalala n'obwaffe. Singa si kutegeera ebyo ebitono ddala bye mmanyi oba bye nnamanya naalibadde situdde wano ku 88 nedda. Kyokka ate bino byonna bye twogera saabisoma mu yunivasite, saabisoma mu ssomero,
nsi n'okuyungagana ekisa kya Katonda okuwa okutegeera by'omanyi oba oli awo n'obijjamu amagezi ogakozesa okukyusa obulamu bw'abalala oluvannyuma ate okwate ku bubwo. Njagala weebuuze kiki ky'olina kati okyagalamu ki. Awo wali entandikwa y'okukulaakulana. Njagala okubeebaza okuwuliza program Manya Ky'oli Manya Omulimu gwo. Olwaleero ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwa Mukama waffe 2021. Ebiseera eby'omu maaso byonna ne bwe tunaafaanana biri mu ngalo zaffe. Endowooza yo okutegeerako n'engeri gy'ovvuunulamu ebyo by'otegedde kyekijja okusalawo gw'onoobeera. Onoonye okumanya okutegeera n'amagezi.